Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano gwange omulungi kuli kayonyo mu bulango kwe bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole nsinzidde waneeno ku offices za Sharitas by the World okwera nga nkutuusaako programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga eno ssaawa yakubiri era nga munnange omulundi guno tugenda kuba nga tugenda ffenna e Nakaseke wabula nga tetunagenda Nakaseke gwe mukwano ayagala okusoma eby'enviiri twasimbudde twatandise naye it's never too late duka emisinde ojja otandikirawo okusoma eby'enviiri mudde mu boarding kyonna ky'oyagala wano ku Sharitas School of Beauty ate negamba Malakai Ecology naye weerinnyo gendayo osobola okubeera nga okolerayo wedding reception y'okulya ku fish Malakai Ecology eri kitende simu yabe kweri bakubire mu kaseera kano tugenda ffenna Nakaseke tugenda mu maka ga Muzeeyi Siraaje nga tugenda kulaba muwala we bamuyita Norah Ssanyu nakanjako okumanya nga babali bakwatagana n'omwami gwe yaleese naye erinnya litandikizaako eni ye Norah olaba Norah ne Noah bwe bakwatagana abo tosobola babreakinga ne oba ofa otya kubanga beera couple nga yagattibwa dda Norah ne Noah omwami ye Noah Kigongo Nsubuga okitegeera emmamba n'enkima yagendedde emmaanyi batuuze bwe buddo bazze n'amaanyi badde basanyufu basanze abantu nga bangi nga basanyufu ekigole nakyo nga kisanyufu kwegamba si essanyu ssanyu yawadde ekyalo kyonna essanyu okitegeera n'ebirabo omwami yatutte bingi nnyo ate nga ne Delta yabaddewo nnyo neyongera okukyamula abantu kati tutuuseeko omukolo guno tova ku Delta TV tukole essanyu webale kulaga ssanyu nkwagala nnyo Kamuyita obwerere mutawanira bwerere Mulavu ndikamidisika chere Kimazima merere Emusiba tebinywere Kubatuka yonerere Musobola gwa kerere Kube mitwe mwetika mierere Emmere yondi jifumbisa kanyo neja Atoba Lavu newe bajiwera kululu ngenda kwebira Ebyange byebibyo nosalawo kabakasuke bando nedda Wekatalijirya muganya bobiriko ma Yesu radda na Nze n'ekitanda kyewakana kyasa siri balabise byamba byamaka kubyasa akalujonyize siri kukwasa ndikunywesa za kuketa tekimere mukataasa nja kufumba kunkuoba kumanda nja kufumba kuyomboba murana nja kufumba just know kakubere kusisimuka mutulo mukiro sirigana nja kufumba kunkuoba kumanda nja kufumba kuyomboba murana nja kufumba just know kakubere kusisimuka mutulo mukiro sirigana Ndikulinda nebwegali bamayisa kumere Sikulimba njogera omutwe tekuli yadde mwenge Najja kufumba bavuganya besibe satu zinywere Abatali ready kigumira mwe mutumye butwa muwere Kamuyita obwerere mutawanira bwerere Mulavu ndikamidisika chere Imazima merere Byemusiba tebinywere Kubatuka yonerere Musobola gwa kerere Kube mitwe mwetika mierere Nja kufumba kunkuoba kumanda Nja kufumba kuyomboba murana Nja kufumba Tata kanspitire kimenyedde nkutuukeko. Muzeeyi waliwo sente zitaliika. Mwana ono mulamu bulungi mu kikubire nga lwa mulabi. Oli abakulembedde. Ndomazo wange. Kubanga kati nze emyaka gyange n'enkanga ekyo kyabadde akanga. Anedde ekyo owulira nakanyama. Nakiruddu enkya. Bakeza mu ddwaliro. Bantu balina amaanyi ate buli omu alina omulimu gwe yagenfukamu. Kukuza Buganda
nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Katonda affe omulungi tukwebaza olw'ensogero gy'otussako ennungi era tukusaba era tugimalirize bulungi kuba oyo ali waggulu. Amen. Abaana bange abasawo mukwate akazindalo mbawulize. Omusawo akaloko linno weekali oyo nno ye musawo nammande oyo akakutte iwuna akalikale musawo njagadde kino tukyogere emisana ng'ensi ewulira abantu abatwegasseemu tunaasobola okutambula nabo. Simanyi bulungi naye kamukuwa ku musawo waffe asinga obu. Muwatwe report. Bijulidde. Muwe. Adde bijulidde ffe sapule tunywezezza. Munyweze. Amma musawo. Musawo wange. Mwana watumbuulira embeera ogisanze otya mu bantu b'ova okwekebejja. Sanyisa okubalaba basi. Munnange tukedde bukeezi. Sanyisa okubalaba basi. Musawo leka kumbuzaabuza. Mbuuzizza mbeera gy'abantu b'oyaniriza bw'ogisanze ebadde etya. Taata Wangi embeera y'abantu tebadde mbi ne beekubira engalo mbeera nnungi naye anti owulira omuntu kasita agamba nti naye kakulwako weesabire otyo mubaddemu abalwadde babiri era ku bangi bonna era tubanga abatali balwadde ekyo tekitiisa ababiri mu bangi bwe bati mwekubira engalo ampulira abalwadde asooka abadde atya muwala wange omu abadde alina obulwadde bwe bayita tokati oyo namugambye totugoberera ekitegeeza nti ayogera nnyo era kati omukozi otya tumujjanjabye naki ne tumuwa eddagala baliyita microphology bamuwadde oyo omulwadde ate nga namugambye totugoberera amaze najja bantu bazibu kakati wamangulira owokubiri taata waliwo ansingaku ndabuwa mu dokita omukulu ekyamazima awatali kumala budde njagala okutegeeza mbu school fees zo tezagerera bwereere era nga nze omukugu omusawo okuva mu Buguma University era nga alina degree 3 ne diploma emu naye omulwadde ono owokubiri tumusanzeemu obulwadde obadde butanalabika bwe bayita SLD ekitegeeza ki serious love disease ate omusawo ngaalinga abikalubya ekyamazima ddadi nga bwe nkugambye nti ndi mukugu nnyo era nemufireyo akadagala ki bakayita Ssanyu omuwadde ddadi ekyamazima neŋŋamba bwe mba ate kavumbudde akadagala ate nenfunayo omusawo omulala agikamuwa gyali munda eyo waliwo akalwaliro kaffe bakayita Norah's Love Clinic. kati awo era tulina kyetubongerako nga wano tutya ebbaasa ezo eno birimu mukama twatambudde n'owekitiibwa omusomesa omwana teyatukola ekigambo juzi bagenda omumubuuza nti mulimu ki nga mulimu bano abagagga b'e Masaka balwasa taata nze omusajja yakulembedde bassebo ne bassebo omugagga wadde yeegirisanga ekigotta entaligita olaba kigudde wansi nga kyamunyaga amazima gennyini omwo temuli lwasa temuli amazima gennyini okumeketa embazi tayinza kubeera omwo osobola n'okumeketa embazi singa oba okayemukko nga kyetaagisa okubalaba bannyabo eradde basebo eradde nnyo bannyabo eradde bannyabo mukuliko amakubo kati gwalinda musibye mutya nno gyokusanga akavula eri mu kkoona mutereevu
Eradde nnyo ssebo. Eradde bannyabo. Eradde bannyabo. Kati abawulidde nga tebamuzzeemu oyo alemerako alinga Besigye. Mutereevu. Naye nnemerako oyo oyinza okusibira. Kati yamanyi gyali. Kati yateredde. Yamanyi gyali. Kakati bamaze okukubuuza. Tutambudde bulungi. Oyo no musajja w'ekereziya ayinza n'okukubuuza nti wasomye sappule ku makya. Oyo. Kabaddeyo. Sooka oleke serekita. Ate tunaasula wano. Nnyo. Naye omwana mulenzi ono ng'anyirira ekyenyi. Ono kennyini? Teweegomba nga musajja w'abandi. Ate kakati ajja amwegombye. Kozi tekiri mu biragiro. Emirembe ginabange engalo bwe batugamba bali abasooka. Emirembe gy'abaseka bava basooka. Wabula nte nga guno omutegi yajja kulembera akyalimu ebirungi. Guno omutegi wadde ekyatetemanya n'ekituwa omusingi. Guno omutegi masimaso sekerageranya nemanya ekituufu. Guno omutegi waliwo omukolo ogwakoggwa ogwogedde okulaga nti abeeno ewakanga awo baagala kabaka bisoko nga bya ngoma anti abadde eno mu dimansi eri ey'emabega ng'aggulawo emipiira gy'ebika by'abaganda bazikulu ba muteesaasira nga batuuka ne bazikulu ba mutasingwa abo bakamwaniriza kati wadde nga bagamba nti kabona nga abawangula nabo bakimanya kibavudde babakubira engalo. Enze kye nakoze nayambuse ku lusozi olutukuvu olwa Buganda nentendereza abantu baagala Ssaabasajja Kabaka nga n'abeebulemezi gye tuzzemu bali bannaye beekubira engalo. Kati nze kye nakoze we nayambuse ku masenge waggulu kwe kuwanulayo empologoma. Ate Ssaabasajja ekomewona ate erambule yateesa bulungi agituteera waggulu. Ko nze ddamu obalambule kuba bakwaniriza nnyo olulungi ku luli nga 10. Ogireese ino taata esembere mukulu tuuka ono yefudde Wambogo aluwa taata bakadagado be bakongojja yono kati w'Embogo taata kale nno nzikiriza Ssekkono tawanyisibwa sebo mukulu wange Haji Siraaji Lukwago sebo dda waggulu dakwabiri oyaniriza essavu lya Buganda dakwabiri oyaniriza empologoma basebo ne basebo bakikubira engalo abalangira bali kubanga bakitegedde bulungi nti kwata bwotyo omukulu wange ate olage n'Obuganda twayise embuga balage empologoma yaabwe butereevu balage nantale nnya mu kateebe omulayo nga kyekyo oyo wama mumbulizeeko oyo kale bannyabo tutambudde bulungi emmotoka mpya tuku n'abazivuga nga zaabwe ng'ate bazimanya okukamala mulimu abavuga ezali zaabwe oli abadde akiŋŋambye naye ekiyitawo
Nsogera bituwe nga banaga nti onomulaba ffe tuli babisaati ensebo n'omukulembeze yenna bw'abaana atuuka wabairayo eri abasamba ekkubo ffe tusamba ekkubo yalimanya kyalituwa mugagga oyo mukubirenga lumugagga gyali bakalina tusanyusa okubalabako bassebo kale ssebo tusanyusa okubalabako bannyabo buliko amakubo era dde bassebo era dde bannyabo bamaze okukubuuza kyowedde era dde nnyo bannyabo tutambudde bulungi tweyanza nnyo twanize bwenkanidde awo mwenyambeko buli mwana mulenzi ayambe ku mwana omuwala okumukwata ku mukono amuzze ku abiri era bagwanidde banaye mukikubira engalo abalangira n'abambejja naye omwana mulenzi oyo afaanana wiza alina waasiwaasi ku muwala waffe kakati ate alinga asazeewo lwoteredde ogenda okulya nsanyuse awo nga banangwako olubuto lwe lutono naye nga mbyegeje nali sizannya era bali kyebavudde bakikubira ndyanza emmere kulusiringa akwewerera kubanga nkakasa weeri si kyekyatuleese genda ku nsonga taata watali kulondobeza ngaagula embuzi nti yaswala obugulu gyobeera otwala okusogola taata ntolotome nga seggwanga enyoddama n'abemu ku kyalo kwevulidde tulinayo eno omwana mulenzi atutawaanya obuyi obwo bwe yatandise bwe yawezeza emyaka 14 ekiro kya leero obedde alogota nekigambo eki kitya gaalo nagenda nga akangula eddoboozi ntiki ndituleesa abasabizi musomesa babadde obudiki gaalo kakati wakati mu bantu abakuŋŋaanye waberawo maama eyazze omukyala mukulu naga nti ekigambo kitegeerekeka kakati nze kyengenda omulimu bakolera kwebba kulemberamu omuntu ono afulo gyayambirwa olujja lwa mwannyinanze lugazi era yaniriza abantu ne bamalako demansi namba n'atulabula temujja kukazooba temujja ku walumbe temulabikako ku mukasa ku kiwanuka temwetantala nagawonye temulabikako mujje kuwa munyoono yatuganya okukeera eri mbatta nsejjero oba mu kinywambogo oba ku maliiri ensononsi n'akalabiza bazaana yabituganya eri waggo naga tujje wano wakati mu muggango era yatugambye bulungi mujja kusanga taata atudde mu ntebe eyo ekisa kimutirika nga omubisi gw'enjuki yesebo bwe munaamuyisa mu eddoboozi lye lyammwe ajja tutuusa bulungi kubanga tebajja kutenda kunywa bujubiranda n'ecupa ozimeketereko gwe mulina okuyisaamu eddoboozi makavuna mumugamba nti akomba enziro ku mabega kayobya eyatulagirira olugendo luno mujja kuzina gunteese kubanga oluyimba ajja tulima
Okyalaba okwanjula n'embaga.